Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyomunyo live omulungi oli ku Salt TV. Abaludde nga batigomya abatuuze nga bababbako ennyaanya n'obutungulu bakubiddwa mizibu. Bino nno bibadde Kasese, katubirabe. Omuvubuka wa myaka 24 akubiddwa mizibu mu mbuzi sel mu municipality y'e Kasese. Abantu b'oku kyalo bwe bamuguddeko ngabbye ennyaanya obutungulu awamu n'ebigambibwa nti atema abantu mu budde obw'ekiro. Okusinziira ku bakulembeze yakwatiddwa lubona ng'alina ebintu bino era nga kigambibwa yatemye n'omutuuze ayitibwa Muhindo Jacob omutuuze wa Kizungu Cell mu municipality y'e Kasese. I have not given them days. I have not given them days, but I have given them hours. 12 hours from now, from 7 to 6. 12 hours only. Because people are tired with you. To steal people is not good. Oluvannyuma lwa kino abatuuze basazeewo okukwatanga ababbi babeekubirenga ate oluvannyuma bagobe ku kyalo kuba poliisi be bagitwalira ate emala n'ebata. So we have decided with our neighbors, with the members of the office, to chase all of them. And we have decided that we have to deal with them. Because the first time we first talked with them, I talked with them, we got a meeting, me and we've been with also the mayor. We talked with all of those people. The attack I've made, they are saying they should pay all whatever they have stolen, and even to vacate the area, even caning him 12 canes. But immediately when they caned him 5 canes, he did what? He said he repented. Okusinziira ku mwami Muhindo Jacob abakambwe bano yabagwamu mu budde bwali bwa kiro bwe yali agenda ew'oluganda lwe asangibwa kumpi ne Kizungu market okujjayo ebisumuluzo olwo n'abagwamu ne bamukuba mizibu kati bamutte. So my wife is out of this home, went to the village. So I keep my key at my in-laws' place around the Kizungu market. So when I went to collect the key, as I reached the door and knocking, so that she gives me the key. Then 2 young boys came and attacked me. They had to hit me strongly and they wanted money. They even broke my pocket because they pulled it as they wanted to remove money from there. Bonna abakwate kigambibwa nti batuuze mu Kizungu awamu ne mu mbuzi sel. Byatumusime Gerald, Salt TV, Omunyo.